kubanga mukama yakikola kubanga tife President Museveni yatusadda olabya ddala nga twayita mu ttanuulu mu kufa ogamba okubeerawo nga tuli balamu tusobola okwogera. It is a will of our Almighty God. President Museveni yalagira banne batujje mu masomero batwale mu nsiko tuyingire obuyeekera. Sebo ffe tuli bayeekera ate abaafuuka NRA aye tufuuka UPDF. Si yange yajjula Lojima Museveni muzeyi n'akikola intentional naita byali mana on that ceremony ni Lubiri n'amukwasa pips yambaza abantu yambaza Lwejema ng'amulaga pips zibaite enyota n'amwambaza Major General ng'amulaga nti one day these people will come and overpower you. Era bwe kyali who is going to pay? Fisha ya fena mujifula military ile mitwe jona ne jifuka maje ne bosala omusayi maje. But now we are on the street. Tetwasoma, we don't have jobs, we on the street begging, nebanga begging. No sa Olizo tuke na akusiba. Bwe yagenda na mugira mu Empale ngobusolo tekuli. Kano kama what is it? Nanga anti bino byatata ngo buyinza bino ngobusolo babujjako bomusajja. Esasi lyabulya gumanye bintu ebiri. Omanyi wane kwe mubende waliko omwana bampane esasi n'atafa. Naye akola comedy muri ye just okwata mazzi mu Pepsi Cola nagate ato 10 n'ennyolaji. N'olumuwa ne bajiwa wano ne jula koto najange nedda abantu baseka nakenda nyola. President Museveni Musko yali bodyguard we oyo Katonji. President Museveni nakera ku macha ebyanzi babitaddawa anywa amatage. Bagendo bibi kula muri muwalaji. Katonji namugamba samani afande omujase we chayiwe. Katonji nga walaje chai. Ate omujase anywa amata. Baka mutabula obwango. Omujasi mwenge mukazi kubanga akimanyi kyagenda kufa. Oliya subuza soda nga pisto nyinyi. Temutabani wa afande Sarias tunda Alexander. Now the issue is President Museveni I know kuba focused. Kubana abensko. Mostly Abdu Nasa, Lutamakusi, President Museveni ku bintu bya Luwero I know kuba serious. My advice was let's nga yapa dem office ngina mugamba buli wetwa ina camp. Gende Gombe tuteko university. Genda ose zobo botandi lutwa. Nene netutuka ne mutusura. Abana abala buli omwa ina statement ye anti nze bambala mbafu kati bombo status yange egamba dead ali ku luguudo. Obwana bwali twali batonga twambala bisati byokka. Tetuina mpale tetuina ndaweya. Holiday insekere nalwe iso ayogeranye manyi to ensekere za tuluma nalabanga nalwe iso munsiko yetakula namaliba agamu kubisambi tekuli neka natwerabira ali mu bantu balala nyo azimbye zi flat oze flat yachi nalwe iso nemwe okujja mu Luwero buli kimu kyafa nitukiriza kubanga it was a cause mwala banga obota agenda kubatta as westerners you go to the bush binebya bululu just mere say it was obote was going to kill all westerners. Anjina yaliko as an intelligence officer nga mukodomi werikodwa kati lieutenant general gwe nakwate ngola ne swamu echeru ne befukira emundu omututu guli mukutu kati mwaga tuogere kiki tutakoze tututeba Kagame they are now okay. But major why we are suffering mama tujja masomero tetwasoma mutuse mu maje musanze club group bwamwe ababe bona babayisaawo cadet brigadiers abamunera nkabazibuka tante ngali muka uniform mukazi watu boyita yo Gitta jango lye kawunga nendi yako nengenda byange Jessica Lupo Oyina embeera ekwesibyeko Sheikh Bashir asangibwa Nansana mu Wakiso yazze okunazaako ennaku baakuloga onoonya luzaalo oyagala kugendako bweru naye nga byesibye oba nsonga za famire oyina majinni jangu akulombera edduwa ate nga tasosola madiini yadde mawanga akunaazeeko ennaku naawe olabe ku ssanyu musange ku nnamba y'essimu noti 762 5 613 ne Sgt Gitta mutabani olutabaalo tukwebaza obulamu mukama bwakuwadde webale kuba abantu bonna webale kwekuuma ffe baani abakyali abulamu ate ffe baani abalina olunaku olwaleero ensonga nje ziri mu ggwanga naye ng'ekisinga okuleeta olunaku olwaleero nga mulina okwemulugunya kwammwe mwabaazirwanako mulimu kwewonya lwaki nabbanja gwe baawadde akwatemuko ekintu ne bataleeta omukumu abaazirwanako kwegamba muwulire ennaku oba mwine ennugu nange awo simanyi
Nega but all the same twebaza omukama kuba nti atwadde obulamu mu kaseera kano ate nawe ne tukwebaza wonna wonna gy'obadde sobola okwekuuma nga teri mbeera mbi yonna gwani ate ffe baani okubeera mu ggwanga ebya Somalia bifuse ebya Somalia Museveni naye agamba waya abazirwanako mwamufuukira dde ekizibu Gitta embeera eri mu ggwanga gwo ogyogerako ki tugenda kukola no program strictly dakika gafaana tuwummule mukulu wange Dr. Yebwa nsanyusa okukulaba ate we bali kunnoonya kubanga mukama yakikola kubanga kati ffe President Museveni yatusaddaaka oba mumwesaddaaka yatusaddaaka yajja ewaffe n'atujja mu masomero olw'ekyo kwegamba yatusaddaaka ne bye twayitamu olabira ddala nga twayita mu ttanuulu mu kufa kwegamba okubeerawo nga tuli balamu tusobola okwogera it is a will of our Almighty God to be alive. Nolwekyo bannayuganda mwenna mbalamusizza bannaffe abali ebweru Australia, Sweden, Denmark sebe yonna waatukayo abaana abakaduga bataasoba naye nga batuleka wano ne basobola okugenda USA Kasimu Ouma, UK Kasimu Katumba, Denmark China Kaitesi, Australia muganda wange George Lutwama, Kasule ni Sweden, Brazil, Oroya, James Rwama ni USA, bangi nnyo abatulese wano naye mwenna mbalamusizza nze muganda wa Kadogo Sgt Gitta Musoke PRO Public Relation Officer Child Soldiers Voice in Uganda. Babu kuwa oba wabwewa okubera mugezi w'abazirwanako sabazirwanako onule Kadogozo okuva ku myaka 9 paka myaka 17. President Museveni yalagira banne batujje mu masomero batwale mu nsiko tuyingire obuyeekera sebo ffe tuli bayeekera ate abafuuka NRA aye tufuuka UPDF ebintu biri bisatu nga President Museveni wagamba Foronasa UNRA aye nefuuka PRA aye nefuuka NRA ate kati UPDF wegamba ekintu kyanjawulo kati Foronasa ali mu ligimu eno yamanyi talabanga UPDF yala amanyi Foronasa bali ba Black Martin Black ba Mwesigwa Martin Mwesiga ba Yurventino Lwaheru ba Bilihanze ba atochimanyi bona bali ku list ya UPDF first people in NRA ngaba officers ba Ahmed Seguya now nze gwe moyagera namwe gumulaba bantwala mu nsiko nga n'emyaka 12 okuva Migadde primary school mu P6 na lwano twala lw'ensiko President Museveni luyagulawo ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981 ne tuwamba nga 25 ne tunalangira nga 26 ng'alangira ku radio Uganda we yalaga okulangira wagenda oyita ojoko nga bava Tanzania we wagenda Werota Ochora yali LC5 weggulu nga Lutwa awambi obote awe yagenda we wagenda warrant officer class 2 Alfred Aswa nga ayogera amini olwokuba awambye eggwanga okujjako obote n'ennyingo 18 naye bw'ogenda benningezo 18 buli abajja nga balangira kuli Uganda ensonga zifaanagana corruption, dictator, tribalism, war, there's the same mistakes. Now, na lwano talwe ensiko nakwata ligimu eno gye mulaba eriko kati okuva 86 mukimanyi bulungi ffe twaleeta NRM ffe twaleeta abantu be mulaba abambadde engoye ezayiro twali bwana buto twajjako Lutwa twalwana Kona Clark twalwana Alice Lakwena twalwana Peter Otai twatakinga Kenya naye ne bateesa President Museveni mujjukira ba member of parliament abaaliwo ati local hotel ati Tororo President najja na meeting ababidandi sali was the one there Katenta Apuli tuli bana batu ate batwambaze ngo za police tuli police officers we kusoko kulaba wa police rambu ndaba kati bafande goroba bagowa kasita ba tumusime kasigaze manya bonna basayankuze nabo kasigaze ngatebena ranka they are now major generals goroba gowa kasita olaba kati nayambala sebo ya emuruka gondi ya police ati maraba
tugende balowooze nti we are policemen naye nga tuli maje pirika. Now tumalize bya Kenya tugenza ate okwatakenga konyi 88 tuze bwetyo tugenze Hiriri tugenza Amulia tulaze wa paka twatuka ggulu awona tuyita mu kufa misai tuleka mirambo nothing to do tulwanyira gwanga lyaffe tutuse munozani Uganda tutandise otalwa konyi abafa bafande isimawe bombo manya afande isima matovu bona twabalekayo bakakaliri magala konyi abatta then nayi interregima nagamba no, enough is enough. You call me a refugee Museveni ngenze. President Museveni namita namugana tewali kugenda ogenda ku course regime nagana. That's why you see Kagame yali USA na yamwita namugamba Museveni ekintu kyerwanda yasoka nakityamu. Then regime naganze ngenda. Emundu tuziwezezza mission yali ku 86 ngende waffe. Amwe refugee here in Uganda. Nobody yakitugamba we are refugees. Ne bakomanda bagamba we are refugees. Regime ne tugenda ateerwa ntukube mundu ye Rwanda 90 to 94. Base ya RPF yali kamukuzi pale sobo omugabe ya Geoffrey Gasonga go mumanyi kati mumanyi obugabe but Geoffrey Gasonga during the Amini regime there. Now from Rwanda twakoma president yatwaniriza that you have been assisting our brothers yana tegeza nti gagenda kuba amasaza abiri Rwanda saza ne Uganda saza olwo ani abiteka asubiza munne president atubulira abuliramu tuli waine ebyokulwanyisa byaffe n'abaana bamwe amatuga vaamu emisaayi kubanga ziri mundu zaali tulowooza bino bya mamba biki bino mamba biri awo weekwekamu notafa naye twalina mundu eza buli kika 122 awuza zikatuusa zi 23 mm kuba ekikompula muliro gwaka we have a lot of weapons 14 mm what everything APC nalitaza okutegeera nti ebiseera ebyomukulu tibuhabula ng'abagamba Rwanda ligenda kubeera saza na Uganda saza kati ensi eriwa and the other one was uncle katola bo genocide gundi ya gulawo border yakoze market Rwanda what market at Katuna don't you see which means there is a joint intale school walaba no yaita bina milioni bina 10 wina yaita bitano 10 lweru 10 neruwera bilioni newerawo kola ntale secondary je basomera naye mu luwero Salabanga ko fundraising iyo nakagame najja mu nagamba wano we nali nsula we nali enteza abagenda makanankulya gende kitema gundi sonkola ndio kwali kanyanda gundi mundurani genda warwembaawo Salabanga Kagame twamutuse Rwanda yazze mu luwero as a visitor je twayita je twali enteza abantu je twali abuli kimi twali amaliba je twali tata senfudu we see kugamba febe tulowooza now I fought in Rwanda Kagame amwamanga ne mu Rwanda orwandirayo ate bali we take them bali benkana wabana bali favorite mutwalo we 10 battalion of NRA went to Rwanda mavono ne murumbeere jindi bali fiji badeye wabwe because the other one was ani ajambaza rwejema pips za media general serial man president ya Mugamba you have your people here I want them to go back to Yakadwaje byamana nagamba no ensi yange yajula Lojima Museveni Muzei na achikola intentional night byamana on that ceremony ni Rubiri na mkwasa pips yambaza abantu yambaza Lwejema ngamulaga pips zibaite nyota enyota na mwambaza meje geno ngamulaga nti one day these people will come and overpower you irabwe chali umanyi byalimana kaina amadmalalo byalimana boya famu nyonyi because gwe bakubira mu nyonyi bamukubira mu nyonyi 1994 omulambo ni bagudduse ekinsasa kofini yasigala awo bagisuula awo ku kisaawe abayindi abali awo be balaba kofini eryawo ennyonyi ekirese eryawo ne bajoocha byalimana bamwocha into slashes kakati bali balesevu ate mu nyonyi yasigaza andi Rwanda anti kati omulambo gwe tiyajja gamba nti oba yagwa yajja nyonyi baba bagikuba ne distance we ngegera kulandinga oidde n'atajja bulungi yasiga mulambo gwasigalawo olidde kati bakuteeka mu nyumba awo utalutabuse ne Rwanda naye tabuse amaje mulimu abatuusi mu bange twaze a coordination Uganda and Rwanda nze sibimanyi anto bimanyi because you don't know but nifa abali ku grant tumanyi ekyali kyagenda maaso kiraba now after they won Rwanda president not receiving atugamba now you went to Rwanda naye utalucha agenda maso ni noza ngamu cyali fresh you are going back to Sudan to call to Kuru ani tu ne batuvuga
kwegamba mwenna mwali batabangufu ate batabangufu you are fighters kati olulwanda mugirwanyisaako kyeta refugees of Uganda bazayo ka mugiwalana abawutu omanye rango za tribe that is tribalism kubanga batuusi ne bandisigadde wano Uganda ayina okuddanga mulamu ayina okudda ng'oggulu kumute kuliko eriso teririiko ayina okudda ng'ali mu kofini ate kibakoze UN yiye yambye yeba wa kofini naye kakati fe batuteeka nga batusiba mu ponjo bwe twayombayombako ne baleeta bino ebinankani ebibaawo bino bigundi babiyita batya bino ebigundi babikubirangaawo mangu ne tutwala ekapeeka ne tuteekayo ecupa ne tuteekamu particulars zo ne tuteekamu ecupa ya soda ne tuteekamu muli munda ebikwogerako biryawo tebivunda mu cupa sebo bibeerayo. Now the issue is nze Gitta Musoke tujja kwogera ku nsonga zonna olidde mutegedde enzaani biro byenjogera mbimanyi nkulidde mu magye mwatugambye emyaka 9 twakola emyaka 12 ne tugenda mu 12 ne tugenda mu 12 now who's going to pay ficha yaffe nane mugifula military ya mitwe jona ne gifuka magye ne bosala omusayi magye but now we are on the street tetwasoma we don't have jobs we on the street begging nebanga begging no sabe 5 no sabe 2 no sabe 10 no sabe chi until we die tujja kufanga failure soldiers abasaya balwanire gwanga ntweta regime ne tweta NRM ngene mbala bekolo mwambadde yero ne ngabo what is this nainga bola baba okay owoluvuireberie ne woluvanyuma we have to be equally fera tulina okufuna but think about abana mwajja masomero olidde abana bonna bakaba kati nawo I publish am PRO Chadiso abana Gitta Musoke tuyambe Gitta Musoke gomanyi president banayi president nange bamunkweka olidde but I'm going to do whatever is possible to see that President Museveni anitinga abana kubanga bana bakulu abalaba anti muzeyi is busy anti muzeyi yabadde covid bichi sebo tujja genda ekisozi wali buli mwana oveyo nente 10 tutulaawo paka lwolijja twagala nente 10 watugamba tuli baana bo we are General Kandugaba muto waffe. Do you know that? Muto. Olide. Only rank as a general. Naye muto waffe. Olide. Naye atu respecting. Era yewunya. Umwana yaje embuye namugamba afande gendo gambe tatawo atuwe 12 ezemmere tujja mu akalu. Naga you are talking as katongole. Era tatawo mu buyinza. Naga come here. What is your number? 2223. RA. Ochali kolokolo. Tate kolokolo. Tatawo yanyime nyota. Kale. Negero ngati tugenda mu akalu. Kagirwa na $3 namugamba kwati gendo ogule mucho yagala naye ncho je ku State House waliko kebuyeri abirako Kraus bwe yatuuka yo mwana nga Gitta ncha tugendeyo ne mugamba sijagenda wakane Rugaba olizo tuke na akusiba bwe yagenda na mugiramu Empale ngobusolote kuli kale kama what is it nanga anti bino byatata mu buyinza bino ngobusolo babujjako bo musajja esasi lyabulya kumanye bintu ebiriyeyo omanyi wanerwe mu bende waliko omwana bampane esasi natafu naye akola comedy muri yija sokwata mazi mu Pepsi Cola nagati ato 10 ngene nyoraji n'olumwa ne bajiwa wano ne jula koto najange nedda abantu baseka nagenda nyoraji nganze bwe yezo nantalo oli abantu emikono tekuli balisa byuma botuke mu bende ogamba what is this ne kugamba singa balagane bagamba this comrades they fought for this country kazini yagamba buli magana muzimbire nyumba ewabe mu kyalo ye proposal ye General Ronda yagenda yagamba bino singa bano bateka munyonyi ngena bayiwa mu nyanja General Ronda what are you doing here you what work are you doing you are just misusing the funds of defense suwa abana bali mu bende babateka ko bidomola bagende basime toilet mu bana yinchi balema manye kile mu bendao babateka ko bidomola babasiba ko bidomola wansi niba mutuze eri wansi mu ka toilet asime abere yongula baka kakuguka sajja katema banonya sente welfare iyo mubendi yandibadde special nnyo muzeyi yagamba teri kuumuza mulema those are his people teri kuumuza bakadogo fe Gitta singa tutulaba ku social media ko nyizo kulagana abana 5 benina my list ulid jona kalabyo mukuru omwe ntebe Gitta mukole saako buki saako kwata milioni 3 wewe kadogo agenda afe kwa katu emyaka jitu mtambula mukufa tukoze entalo teri atalwanya abana balema amasasi gali mu maguru Gitta Naye gwe wasagala musindalo gwafe Gitta munange yes I'm going to fight for them oide
tujja kukola press conference, tujja kukola biki, tujja kukola bikisibe kamera zonna mujaziteeka naye tuna president Museveni mujaziteeka muwulire, because it was a one front, it was one struggle, many front line. Everybody has his testimony. Hey, Naitano, hey, Muzeya, umanyi Muzeya fe tenga ko musiko tugamba agenda kufa. Kizabese namwaba yamuwa biki naddengulu. Ningira si wa matali tanywedde. Ebibiryawo. That is a story. Muzeya lule nafa, Muzeya natutuza angamba lula afudde atakati bya president byayogera byonna mu kitabo kyange. President natugamba lunaku lumba tusazeeko wonna tuwedde tulisidde tusinkana Muzeyi Museveni. Ntumuga Muzeyi ntugenda njabba zimbira njabba guye ettaka nga tubera ku mulaalo tupaka tukubye mundu pirika paka Kampala bwe twatuke Kampala endabirwa muzo nabazifuula bulaka tokyalengana muntu Museveni yekagolengera mu mutukana naye abeera muri mpola chonjo takulaba naye bana abala bonna bogenda mu office busy in the bush tetwali busy twatwali tunoonya buyinza. Naye pana buli office jogenamu afanda ali busy. Bano ba military assistant afanda ali busy. Lero tajja kulaba muntu. Tajja kulaba muntu President Museveni yamuwa ekifo kukola ki? To settle the problem of the people. Abana ba orphan baliyo batambula banonya where to do nalabye je butuntumulwa wa society ya complaininga. Katonje society. Oli the Maurice wabiri mu 7 yaliko bakabamba. Maurice ye yakola ebintu mu nozani yawe bya buli kika kutema basi za UTC kola biki yakola ebintu byonna tebamusiba olidde Maurice oyo golaba President Museveni munskoyo yali bodyguard we oyo Katonji. President Museveni nakera ku macha ebyanze babitaddawo anywa amatage bagendo bibi kula mulimu walaji Katonji namugamba samani afande omujase we chayiwe Katonji nga walaje chai ate omujase anywa amata baga omujase anywa amata gakongera kochi ati walaje kwongera kochi that is tabulo bwango omujasi mwenge mukazi kubanga akimanyi kyagenda kufa olidde kata nkutegeka chobola ntino ne bamufuna sente za mweyo abatunda emyenge basanyuka tobalaba mu mabaala abanagambye abapisuguza pisto bazipisuguza bia pisto sagambye olozaki that is the way muntu olukwata akasente paka allowance mu mabaala kati walaba osangamu hati siwe inintiwe pisto no gamba sabukati bia suguza soda nga pisto nyinyi temutabani wa afande Salias tunda Alexander. Now the issue is President Museveni I know kuba focused kubana abensko mostly Abdu Nasa Lutamaguzi Nkuruma Ngoma unit Mundurani Kabalega those people we suffered kubanga mu mwave ebibinja kugambye ebintu bino basomye jo ebutuntumula. That's my the document which I sent to the president. Everyone, situna na mungu kulaga blaze. First battalion afande Pekus Kutesa ne Freddy Mugisa. Mfu bomna bafu. First vakubine byafa nti first bali bakaliba ba cream units zawamba Kampala. Yamanya gasigala obusigaze oli mu kibinja ki first no mugayo first ye duplicate. Na first ye pilika abana basinga bonna bafa. Third battalion ya Lumumba Mugenzi abana basinga bafa. 5th China Mafundo afande Amadika Siringi afudde nga asabiriza ku luguudo muntu wa 27 records officer wafe eyo 5th yakuba Ntebe 7th Kyaligonza Abdul Nasser Camp Black Bomber mwenali tukuba machindi olidde emirambo gyonna giriwayo na Magoma gende Katende walinga lubatuzika gende Kabasanda twalekeyo 7th Kyaligonza ali Burundi simanyi defense attack Rwanda. 9th Julius Chihande is now ambassador Moscow. 11th Sefali oyo Saba Chwezi brigadier yafa ali tumwine Lawrence Kawesi bebamba kololo ne Kasigwa ngaliyo mga kubira mizinga gi tututu bama kunywe kibe kiwidi che soroza nti Bobby yekago bagamba kakati gundi ani Satinis Ivan Koleto manyo ya ainebirevu oyo oye kagwenda ba general oyo nange ne kati tayagala kamune ndabirwamu tinti yagamba bankube ekyasi kyange enfenga general Tarwana nagamba lwaki mwe kweka are you wrong doers you officers nekamboze lwatu akogondo omusajja oyo Ivan Koleta Koleta yakola nnyo mu court maso nagoba byonna nagamba go and pay you aronda you don't have ame akugoba ngani ensongo yazitandikako Kote maso yakola lulingi nti bakusibira bwere naita nalweiso naita Kyanda ono mwana ali mukono gya president yatukateruzira forgive us you see son bali nimbukaza state house you see afande you see that boy omwana ali mukono gyamu yatukateruzira
ne bakankana nakola ruling genda bakusasule document bwe yagende walonda alonda n'agamba no payment. He was convicted. If he continued to complain, I will arrest him. Gitta Musokeni stand at stand ayogera ye general inkuyegeze lye zimubuza ako lyotya general. Now the issue is okonna kusaba nkulaga kino President Museveni I know kuba focused abana b'ensiko abayekera nga bakyaliwo walabye butuntumula gumanyi bya butuntumula ale bayingidde muno majambe naye mwena vetane mujwana ne bakuba olube kikine Alice Kaboyo jamule nyo kwogera kubanga Alice Kaboyo I wonder with President Museveni ekyo kifo kya Luwero kyagala mu general retired namugamba ngabe yata bano ba Emilio Mondo abakwira veteran Emilia Mondo bali batya Emilia Mondo be basajja abalumba lubiri kumembe gwa mini captain katuwamba major general muzee najimu nakwira uvabu be bakola kwa veteran okyaba kati Luwero twenza kweta muntu yali Sweden tamanyi nebye Luwero tamanyi umanyi nagenda yosebo nakwata katambi ngazi no kamera zangu nakwata katambi nagamba Gitta president alayira bwamala okulayira katambi nkatwale up to now president ngaso yalinge kororonga alayira sebo sirinya kwa Museveni kati whom to blame mama Alice Kaboyo kati yabadde Luwero yayogedde biki Nadduli where is Muzee Nadduli where is Afande Katumba ayogera byangudo ze musajjatu kwa abana babaddemu omulaalo ebadde bamanyi bawaliwo ekipya babuulire nti pensioni zammwe biki nalawudde no Agikakande Yunusu omwogezi wa president simanyi ku bya finance in parliament president. You know those veterans who are complaining, they are complaining nonsense. Every month we are giving them 5 million per one. Nzijamu office yo tujja oyo bamwitani Agikakande Yunusu atula ku parliament PS Agikakande Yunusu okiwulidde Sebo yagambye 5 million. I'm going to supply him with document say Sebo ndaga bakadogo bange ba makumi agazo zijaddi oba ziri wazi sentence always ziri sentence from president offices okuba veteran neba ziwa ba civilian bali wala zimbiye mbuto seba amatayi gali tayi emfoto kubera wakati erieri yachukadda taita china na place tebe na place webeera ina kuba wakati wano na isebe erieri. Now the issue is President Museveni ku bintu bya Luwero ayina kuba serious. My advice was let's nga yapadde mu office ngina mugamba buli wetwa ina camp gende Gombe tuteko university genda Mundurani tuteko high school tugende Gundi tuteko edwai nenda kaseke ngwera jange dagale ba Dr. Bata go twawambayo panao use babi atwala ebitanda bamkubatia gas Naye nupu waliko wali amuko kukitia gas inze kama esa seria soka dia kwa kumoto kati finance in parliament president. You know those veterans who are complaining, they are complaining nonsense. Every month we are giving them 5 million per one. Nzijamu office yo tujja anda Afande Kakebe Afande Setimba Afande Proof Magala Afande Bruce Mwanga Afande Mule Mwanga Afande Chobe Afande Walusimbi Dwadwa Afande Joseph Afande Kalubega Afande Kanangulia Afande abantu emitwale 5 giri one but baina bali abana bawe weyaze juzo mkulu nanga Gitta abagana tebatwagala ne mugamba abana babalwanyi bakuze the under nupu now kubanga mote babayina mu hope nafe Gitta bino bitubagamba tubayamba buya we are just helping you to know that we fought lanka mwazi tuma mbu tetwasoma nayo inokwebuza ani yatwala Moscow o inokwebuza ani yatujja mu masomero. It was a cause to join you hand and fought the tribalism forces of Obote and Lutwa nene netutukane mutusura abana abala buli omwalina statement ye anti nze bambala mbafu kati ebombo status yange egamba dead ali ku luguudo obwana bwali twali batonga twambala bisati byokka tetulina mpale tetulina ndaweya olide insekere nalweiso ayogeranye manyi twensekereza tuluma nalabanga nalweiso munsiko yetakula namaliba agamu kubisambi tekuli neka natwerabira ali mu bantu balala nyo azimbye zi flat oze flat yachi nalweiso emyaka gigenze sente zigabira abana kai tusubula amanda tutunda amatoke nete temutulowooza nako Afande Kanerugaba abana abako escort nga ku parliament gwali ku parent school abana babona abamba bali maje bali mu envizize tobuza ngako nayo bwana buli obwa escort nga birthday ya General Kanerugaba ya 12 years obwana bukadogo they are there suffering
basima toilet balonda bichupa they are there omwana yatta Jesus ati katakwi ali wali abonda balonda bichupa sekitoliko kati so many people there ne abaana abatu twazza gwaki mwe mwatujja maso mwandese ntu batata bafe bayine mwanyi bayina kayinja bayina embuzi zaabwe bayina obubizi bwa bulipsamu bayina buli kimu naye mwe okujja mu luweero buli kimu kyafa nitukkiriza kubanga it was a cause mwala banga obota agenda kubatta as westerners you go to the bush bine bya bululu just mere say it was obote was going to kill all westerners ekyo kimu anjina kati Lieutenant General yali ku committee yokunoonya buli munankole mu maje ebombo yo group gye bayite yali wakanengere anjina yaliko as an intelligence officer nga mukoddomi werikodwa kati Lieutenant General gwe nakwate ngola ne swamu echeru ne befukira emundu omututu guli mukutu kati mwaga tuogere kiki tutakoze tututeba Kagame they are now okay ba Major General musuguli bajano muba wasende mama Nyerere yazze wano mwamuzizayo na nnyonyi nekisawo kya sente ekikutiya bajita tuli wano tubona abona tusula mu lumu emu but be fair somehow mukoze buli kimu muli bagagga muli ki mwaga mugambe tubagala as awali ne mwatwerabira abaana babona let me tell you walabye butundu baso ne bayimba mama Kaboyo lwayinye katebe nabamuwuliriza nga tebala mu message yonna ezimba we are still looking for money 37 years you are looking for money okusasula mmwe nokubasasula no babawe milioni 3 buli mwana agende yego bino bibawoza project musimanyi mugule ettaka basu Akaboyo ne Lwabogo ba meeting abaana ku fairway sali nali mukomera mbagenda muzeya agambi banonye ettaka milioni 5 bali bagulire kati n'omwana nga agenda kulima ku ttaka okwo bwe libeera lukole babukomero bati wachato omwana nga agenda kuvena agenda abeera okwo no Sgt Gitta bwenfa that is the end bakote milioni 3 tetukyali bangi twawa tuli abantu emitwalo 2 katuwe tusigaza sega wababo bagenze abana bangi banna basebalamu bani banakabale baliyo babonabona bani bazira babonabona ba Medi ba Aida banamwe nakayiza babirungi banabukenya abana bangi ze bemanyi besanga nengaje bana Gitta ne bagama nze nafoka muzinda logwa mwe join me hand to fight this disease. It is a disease pandemic. Why we are suffering? Mama tujja masomero tetwasoma mutuse mu maje musanze okola bu group bwamwe ababe bona babayisaawo cadet brigadiers abamunera nkabazibuka. Okay Gitta tuna tokuma tuda chika dachikanga 5 kunzike program etokolwa lero tugenda bisanga mu episode 2 tashina buzibu oloza lwaki mu bantu bonna abazibanako. Yes please abamanye mundu chechi yeah si Museveni byalekedde obuyinza mu ntebe. Okay mu maje ekintu kyena sanga mu buyekere eyo wache bayita appointment is better than rank. Kitegeeza nti omulimu ogukwereddwa gusinga ki gusinga kozi ranka kye mu Luganda gusinga ebitiibwa. President Museveni sayina ayinza okugamba Gitta mulabyemu value nampa omulimu gwandibadde gwa genombadi ningukola ate nawe nakola ogwa Agosti emitwalo 24 eyo brigade senga bakoba brigade okyaba kitegeeza ki afande Jessica Olupo ayingidde amajenga mulaba n'amala kadeti n'abeera ku semwayi wali sujudi we yatwala ekitante ngali mu kanyini poti mukazi watu boyita yo Gitta jango lye kawunga n'endyako n'engenda byange. Jessica Olupo omuvuke ya muwasa yali akola mu finance ne president yaliko kumbago beza fali ziberako ddi kakati private kati oba capital ba kano manyi munaira nkabo bazifune ekiro n'emisana bakulanga butiko afane Jessica Olupo bwava mu semwayi wuyo kati major agenza mu education impide yebadde ebizu mu education azeyo wabwe katakwi akubye akalwa akubye engalo okuddakwe vice president omuntu yandibadde omutuufu president Museveni nga alwadde yandibadde Jessica Olupo as a vice president na ye yagenza by kwa constitution number 2 Jessica Olupo vice president number 3 prime minister number 4 chief justice Obunyedolo kopango jalo oida kakati webuuza kyazze kitya
Yalabye nga Nabbanja yalina gomesa ezinyirira agende mu Baganda Jessica Lupa agenda kwesiba bino ebyabwe byabakalomojo kwegamba there is a lot of questions naye kiraga weakness somewhere naye yalabye just genda kusoma speech banga it is already written tewali nnyo kyamaanyi nothing else ne bwe yandiga Mama Janet genda to be a guest kyandikoze ate amakulu nnyo Mama Janet yakyadde Luweero agenda ayogereko n'abalwanyi abayita bba wange mu buyinza kyatikoze impact nene nnyo era Mama Janet bandimuwuliriza maama waffe era yandivuddeyo nga abawadde omukisa God bless you all n'obuwanga bwonna naye Mama Nabbanja ne byamusobedde n'engeri yamaliriza musaagiwuliriza n'ava afande Katumba kanika wandi and assist here roads Katumba n'ayingirawo kugawula ebintu nabyakwekaza nenga abantu abandi badogera Luweero webali Sseddunga omulaba ekyo kifo kya Sseddunga kiwejjita abalwanyi bonna nze wali ni wapi Abdul Nasser gwe kubanga ye problem President Musenga nana solving abalwanyi bebe yajja mu masomero abali abatemi b'embizzi abali abayizi abali abanoonyi bakambuje abagwa betwasanga eri bulemeezi eri baddigabani nga berira bakambuje ne bakwata ludduku kuba omulabe webali olidde kakati abaana babe babonaabona abaana b'abalwanyi abalaba bonaabona abasuicide Katunji werinnya buyikye naye omwana yagambye ndi webuliisa afande Katunji suicide yakola nnyo n'enkwatibwa ennaku ku mutima nengamba imagine suicide kubiyakola 27 amanga ze 27 that is a loss kati obo wa Katunji akaaba what about it juzi nasanze wa afande Bwende is a diso wa Kiso at least fetu andibadde ba Giso balete masini bifu wa UPDF ava Brazil biscuit ava Kenya ngongolo odieri UPDF army balete masini tumwesibire wano nga bola bawuzima water abana webali so nga makulu gacho Nabbanja abali takisanire ekifeejo zonle 2 days bakuba mwezi twandye kanze president tataddewo nusu nasulu tajetiya ta omwana mumuvuddeko ekitegezo omwana abadde ku campaign ya kuleta Nabbanja kakati alaga tugambe nakwe agenda kwawonye covid president jali na baluwa sayininga eno teyagireceive nze yange togiraba UPDF senior officer supplied aid to a wife of a soldier and raped a daughter ebyange tebako stamp hence weyalaba bikwate boss were affected omus officer yayagala mu ko musirikale n'omuwala we n'abasiga sirimu n'abasubiza million 3.5 nazo tasasulanga biriwa president take action bwagana Gitta waliwo bijjogenda oyo officer aina waakolera afande birungi nkwadde emirimu manze mbawa that is a work afande birungi human rights ngenda kujiwa president namuwadde officer yakwata omukyala ofachi Gitta sikufa that is the mission open equitism ogusansonga ebyasayo chuli abimanye byamusa yagamba ebisajja bifeewa baba n'abalaba bubi case unsolved